Uganda Sports. Color your world. Eno, yes, Salam TV. Webali nnyo webalire ddala yonna mukwano gwange gy'oli gy'osinzira okulabika nti otulaba ku Salamu TV nate kunyungula okulabika nti mukwano gwange nkwaniriza lunaku lwa Monday nnaku z'omwezi ezo ziri 10 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2023 ekiramuso kifuna okuva eno gyendi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Ssonko Musa nate atereddewo olunaku luno olwaleero tongera okubanga mukwano gwange tutambula ffenna babadde mu weekend yonna ebirungi byesobodde okulabika nti wafunye mu weekend. Twebaza Allah ekitiibwa okulabika nti watuuse ku buwanguzi obwo yabadde alinanga luli obadde olya mu suwaani emu kakati batandise okuteekerateekera olina kati akufukamirira naga nti habibi mukwano bibino ebyokulyamu ku habibi abcd. So obuwanguzi bw'amaanyi mukwano gwange bwasobodde okulabika nti watuuseeko sobola ekitiibwa akukumire ebirungi ebyo byasobodde okulabika nti mukwano gwange ofunye omwe naawe yafunye okukosebwa twafiiriddwako abantu baffe abcd abantu betwaziise abo baganda baffe betwaziise amazima gali nti batusooseyo busoosi naye anytime from now naffe tugenda okubanga tubasinkana mu ngeri omu oba endala. Katikkiriza mukwano gwange nsobole okulabika nti nkwaniriza mu wiiki eno mukwano gwange nkomyewo buteesagga nga mpisi ya sempa tongera okubanga tutambula ffenna ye programu ag'omunda nate nga bulijjo ku Salamu TV twongera okubanga tugaziya ebiwawaatiro byaffe. Kkiriza n'obugumiikiriza bwe ne buwanvuya nnyo twongera okubanga tugenda mu kyafa eky'olunaku luno olwaleero twetaaga kubanga tutegeera leero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2028 gy'emyaka 15 emabega mukwano gwange egiyiseewo. Tugenze munda mu ggwanga lya Sudan mu kitundu ekimanyiddwa nga Darfur. Mu kitundu eky'Darfur mukwano gwange eno gye tutandikidde wakati mu kwongera okulabika nga tujjukira enjega eyaliwo ku lunaku luno olwaleero. Munnange gwe mulungi atulabako Salamu TV abatamanya ngamba baasalawo okulabika nti munnange balumba enkambi mu kitundu eky'Darfur. Mu kitundu kino eky'Darfur munda mu ggwanga lya Sudan waliyo abakuumaddembe. Abakuumaddembe bano baali baleetebwa okwongera okulabika nti bakuuma emirembe mu kitundu kino eky'Darfur olw'ensonga abantu abaali mu kitundu kino bannansi b'eggwanga lya Sudan baali bateekeddwa okulabika nti baleetewo abakuumaddembe basobole okulabika nti babeerawo wabeewo amaanyi amasukkulumu agasobola okukuuma bannansi b'eggwanga lino erya Sudan. Wabula olunaku luno olwaleero lwayingira mu byafaayo nga kiki? Waliwo abatamanya ngamba bayita abayeekera abalumba ekitundu kino eky'Darfur. Munnange ogenda okukakkana abakuumaddembe bagwa mu ambush y'abasajja abamanyiddwa nga abayeekera era ogenda okukakkana waliwo okulya n'okombesiyani. Munnange ogenda okukakkana bano abayeekera bajjira ku mbalaasi kw'oteeka ne trucks zalinga 40 trucks 40 ne zirumba enkambi. Ogenda okukakkana abakuumaddembe 7 enkuyanja n'enkuyanja yapookya na biwundu era abasinga obungi bapookya na biwundu naye ng'omusanvu gwo gwali gwongedde okulabika nti munnange gutirimbuddwa. Amawulire getongera okubanga tofuna ku kusinziira okubyaliwo ku lunaku luno olwaleero batutegeeza nti abatamanya ngamba bano baali balina ebibuuzo ebibuuzibwa nti abakuumaddembe bano abali mu kitundu kino eky'Darfur mu ggwanga lya Sudan bagenda kubeera mu kitundu kino okumala bbanga ki? Bagenda kubeera mu kitundu kino okumala kiseera ki? Bo obungi bwabwe kubanga abakuumaddembe bano baali batono kukusinziira ku bulumbaganyo bwayongera okulabika nti bukolebwa mu kitundu kino era ogenda okukkakkana ng'abo 7 bafudde. Wabula akaseera wakano we kaatuukira bano abatamanya ngamba olw'okuba baali balina emmundu baali balina ebyokulwanyisa baali bano abakuumaddembe aba UN baali batono nnyo kukusinziira ku nnamba y'abayeekera eyalumba mu kitundu kino eky'Darfur. Pulezidenti w'eggwanga erya Sudan Omar al-Bashir mu biseera by'omukwano gwange mwaka gwa 2028 eyali ebintu nga naye tebimutambulira bulungi kiki? olw'ensonga nti kooti y'ensi yonna yali yamuyisaako dda ekibula kye bakuntumye nga bategeeza nti abantu abafiira mu kitundu kino eky'Darfur ye nga ye pulezidenti yali abalinako k'ensonga nabo ekito yali ateekeddwa okulabika nti abaprotectinga kati obulumbaganyo obwaliwo wonnaawo kakati munnange baga nti abantu emitwalo 45 be baafa mu kitundu eky'Darfur. Abantu bano emitwalo 45 abalala milioni 2 n'ekitundu abaafuluma mu kitundu eky'Darfur ne bagenda mu mawanga ag'enjawulo. Nabo kito Omar al-Bashir
Bashir koti yensi yonna yali yayisizza ekibalo kibakuntumye nti oyo tumwetaagako kopi naye olunaku luno olwaleero giweza emyaka 15 bukyanga enjege eno egwawo munda mu ggwanga erya Sudan mu kitundu ekimanyiddwa nga Darfur erigwa mulungi atulaba ku Salamu TV y'ensonga lwaki twagadde tujjuke olunaku luno nalwo lwayingira mu byafaayo zalinga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2008 gy'emyaka 15 emabega wali luddawa okkiriza nsobola okulabika nti mukwano gwange nkujja yeeyo twongere okulabika nti mukwano gwange tugaziwa erigwe atulaba ku Salamu TV tugenze munda mu ggwanga lya Sudan once again mu ggwanga lya Sudan mu ggwanga lya Ethiopia twetaaga kwongera okulabika nti mukwano gwange tutegeera enteekateeka zitandise okwongera okulabika nga zikolebwa abakulembeze b'amawanga ga African Union olunaku luno olwaleero batandise okulabika nti babakana n'omulimu ogw'okulabika nti waleetawo emirembe munda mu ggwanga erya Sudan omulungi atulaba ku Salamu TV abakulembeze abeegatte mu mukago gwa African Union batudde mu kibuga ekimanyiddwa nga Addis Ababa kibuga kikulu kya ggwanga erya Ethiopia wakati mu kutuula jjukira nti ekitebe kya African Union kiri munda mu ggwanga erya Ethiopia enteekateeka zitandise okwongera okulabika nga zikolebwa okulabika nti bano ababiri basobole okulabika nti basinkanya pulezidenti bajjeno ababiri General Abdul Fattah al-Burhan ne General Hamdani Dagalo bano nno emberebezi kulabika nti mukwano gwange emyezi 3 miramba ejongedde okulabika nti mukwano gwange gitambulidde ddala bano nga bongedde okulabika nti mukwano gwange kugamba okuva mu mwezi ogwokuna bw'obala ogwokuna obala ogwokutaano obala ogw'omukaaga then yingira mu mwezi guno gwa musanvu nti emyezi 3 emabega bano basobodde okulabika nti eggwanga lyabwe bingi byonoonese kati abakulembeze b'amawanga ga Africa batudde olunaku olwaleero munda mu ggwanga erya Ethiopia kibuga Addis Ababa kwongera okutema empenda okutunulira abaffe tukoze tutya okulabika nga bano tubatuuza wamu Parliamentary Rapid Support Forces n'okutuula ne ono agambibwa nti muyeekera amanyiddwa nga Captain General Hamdani Dagalo tutuule tulabe kiki ekiyinza okwongera okulabika nga kikolebwa era getongera okuba nga tufuna nti ba representative eri General Abdul Fattah al-Burhan ne General Hamdani Dagalo ba representative zizaabwe basobodde okulabika nti babaddewo munda mu ggwanga erya Ethiopia kibuga Addis Ababa embeera esobola okulabika nti mukwano gwange edda mu nteeko wabula eggwanga erya Kenya lyali lyasaba lisobole okulabika nga libeera abatabaganya libeere wakati wa negotiations w'abano bajjeno ababiri kati amawulire gongera okulabika nti gajja ng'omu ku bajjeno aga nti eggwanga erya Kenya olwedde eddyo lyasazedde eddiiro nga liraga mbu waliwo omu ku bammemba gwayongera okulabika nti awagira kati nno amawulire getongera okuba nga tofuna erigwa mulungi atulaba wano ku Salamu TV kati embeera bwe tubeetandise okulabika nti ekolebwa Kenya egamba nti aguma tugambuza okutulisa omutaka w'omu kibira Ssengo ffe weetuli okwagala okuleetawo emirembe n'okubatabaganya wakati wa General Abdul Fattah al-Burhan ne General Hamdani Dagalo erigwa mulungi atulaba ku Salamu TV Kenya egambye naddala president amanyiddwa nga William Ruto agamba nti bannange nedda ffe tusazewo ffe tuli nyuto twagala kulabika nga bano ababiri tubatabaganya embeera esobola okulabika nti edda mu nteeko eri bannansi b'eggwanga erya Sudani kati amawanga ga East African Community oba East African Nations gwongedde okulabika nti gatula gagamba nti abange tutandike okutunula tulabe abantu abafudde mu ggwanga erya Sudan abantu abakyali mu kubundabunda abantu abakyali munda mu ggwanga erya Sudan ekyokulya ekyokunywa eddagala ABCD emyezi 3 egiyise emabega jjukira nti obulumbaganyi buno bwatandika ng'ennaku z'omwezi ali 15 omwezi ogwokuna mwaka 2023 paka kati embeera tennaba kubanga etereera enteekateeka zibadde zongera okulabika nga zijja zikolebwa jjukira nti gavumenti y'eggwanga erya Saudi Arabia yagamba nti kweketuule n'abasajja bamanyiddwa nga Abamerika balabe butyo basobola okulabika nti batabaganya abakulembeze bano ababiri kubanga bonna baali bajjeno munda mu ggwanga erya Sudan kati essaawa eno buli omu ayongera okulabika nti asonga mu munne gwe ABCD kati ezimu ku nteeseganya ezatula mu ggwanga erya Saudi Arabia zaagana okwongera okulabika nga zivaamu ebibala kiki nti buli omu yayongera okulabika nti alaga nti waliwo interest kati amawanga ga Africa gagambye African Union go gagamba nti twetaaga kulabika nga tutuula tulabe kiki ekiyinza okulabika nga kisoboka okulabika nti wabaawo emirembe egisobola okwongera okulabika nga gibukala munda mu ggwanga lino erya Sudan erigwa mulungi atulaba wano ku Salamu TV so enteekateeka yeeyo bajjano bano okwongera okulabika nti batuula tulabe kiki ekiyinza okwongera okulabika nga kisoboka kyetulindira tulabe olutuula luno olw'amawanga ga Africa lunaasobola okulabika nga luvaamu ebibala endooliito
n'okuyiwa omusaayi kugenda maaso munda mu ggwanga erya Sudan kunaasobola okulabika nga kukomekerezebwa oba wanaabaawo ebirala ebinaayongera okulabika nti biva ebinaava eyo byetujja okwongera okulabika nga tukuleetera erigwa mulungi ali nange wano ku Salamu TV okkirize nkujjayo eyo munda mu ggwanga erya Sudan munda mu ggwanga lya Ethiopia ate katugende mu ggwanga erya Nigeria. Musajja mukulu Ahmed Bola Tinubu ayongedde okulabika nti kati agudde mu bintu bwe bamuwadde okulabika nti yagenda okulabika nti akulembera omukago ogumanyiddwa nga gwa ECOWAS. Omukago guno gwa ECOWAS tutunulira amawanga agali mu West African countries. Mukwano gwange kati chairman esaawa eno enteekateeka zongedde okulabika nga zikoleddwa Presidenti w'eggwanga erya Nigeria eyakalayizibwa essaawa yonna mu mwaka ogujja enteekateeka zikoleddwa ono yagenda okulabika nti abeera presidenti oba chairman w'omukago ogumanyiddwa nga ECOWAS. Gatongera okuba nga tufuna nti musajja mukulu ono muzeeyi wakazi amawanga gano aga West African countries bamutunuulidde ng'omusajja asobola okulabika nti atwala omukago guno mu maaso. Jjukira nti yakabeera pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria. Kati West African region block emanyiddwa nga ECOWAS batunulira bagaa nti okay, pulezidenti abaddeko pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau amanyiddwa nga Umaro Sissoko Mbalo oyo kakati munange ono yagenda okulabika nti amusikira asobole okulabika nti adda mu kifo kino ekyokubeera chairman w'omukago guno ogumanyiddwa nga ogwa ECOWAS ogutunulira amawanga agali mu kitundu ekyo ekirimu eddungu. Erigwa mulungi atulaba ku Salamu TV. So kitegeeza nti musajja mukulu ono ayongedde okulabika nti kati agudde naye mu bintu kati kati olwokuba nti ye pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria yazze mu bigere bya Muhammadu Buhari essaawa eno ayitibwa Ahmed Bola Tinubu ye pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria yajja okubeera chairman w'omukago ogumanyiddwa nga ECOWAS inshallah. Erigwa mulungi atulaba. Jjukira nti ono yakajja mu buyinza mwezi gwabadde gwa kutaano ajja mu buyinza n'alayizibwa essaawa eno kati ye president kati enteekateeka zikoleddwa okwongera okulabika nti okutunulira omukago guno ogwa ECOWAS batunulira amawanga ago ebimu ku ebyo ebibasoomooza ng'amawanga agali mu kitundu ekya West African countries ago oba Western African region eryawo batunulira amawanga ago n'okulaba abange kiki okusoomozebwa tukujjawa ABCD tuyinza kulabika nti bizibu byonna bitugenda okusinkana tusobola kulabika nga tubigonjoola tutya. So kati pulezidenti oyo munnange ajja kwongera okulabika nti aweebwa omukisa ogwo asobole okubeera nti abeera chairman w'omukago ogumanyiddwa nga ECOWAS. Erigwa mulungi atulaba wano ku Salamu TV. Kakati njagala kuwummuza munno nzije mu kitundu ekyokubiri twongere okulabika nga tuwambaga ffenna. Erigwa mulungi atulaba wano ku Salamu TV. Erigwa mulungi atulaba mu kitundu ekyokubiri byenzija nabyo pulezidenti w'eggwanga lya America Joe Biden butirivu bulambalamba amaze okulabika nti yatuuse munda mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London. Pulezidenti w'eggwanga lya America ali mu ggwanga lya Bungereza kibuga London. Waliwo ensonga ezimututte tugenda kubanga tuzikubaganyako ebirowoozo ebimu ku ebyo agamu ku mawanga ga NATO gongedde okulabika nti gamusonzeemu ennwe. Amawulire gafulumye olunaku lwabadde lwa mukaaga. Yes, amawulire gafulumye olunaku lwabadde lwa mukaaga nga gategeeza America ng'egamba Washington oba giyite Pentagon Washington DC District of Columbia ggwanga lya America nga America egamba nti olutalo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga lya Ukraine n'eggwanga erya Russia Abamerika nga bagamba mulungi atula ku Salamu TV nti Russia okuwangula olutalo lwa Ukraine kyabulabe nnyo okusinga America okukozesa cluster bombs abantu okufa mu ggwanga erya Ukraine. Bino ngenda kujja nabyo bizalidde maka ebyazalira ku nsiko eri pulezidenti w'eggwanga erya America. Mu Bungereza gyalaze Canada n'amawanga amalala gagamba nti ekikola ekyakoleddwa si kirungi lwaki osindika cluster bombs mu byokulwanyisa byonna. Bino ngenda kulabika nti nzija nabyo oyongera okulabika nti mukwano gwange otegeera erigwa atulaba ku Salamu TV. Era mu ngeri emu mu kitundu ekyokubiri amawulire genzija nago pulezidenti w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin asinkanye akulira Wagner Group akabinja ka abamercenary muyite Yevgeny Prigozhin asinkanye Vladimir Putin olunaku luno olwaleero waliwo ebyogeddwa bitugenda okwongera okulabika nga tutegeera. Erigwa mulungi atulaba ku Salamu TV. Then amawulire amalala Joe Biden agezaako okulabika nti akaka n'okwogerezeganya pulezidenti w'eggwanga erya takakkirize Sweden lifuuke memba w'amawanga ga NATO. Bino bingi tugenda kubanga tubitegeera n'omusajja amanyiddwa ng'omurasha asaba okuludde ebimu ku bimu ebipya n'atandika n'okulabika nti yegezesaamu. Kati nzija nabyo tosaasaganya remote yo bingi byogenda okubanga otegeera kankomewo.
ate mu mawulire gaffe agawolokoso MTN erongosezza mu bando zaayo eza buli lunaku kati osobola okuba ku mikutu gyonna ku muwendo gwe gumu. Twogeddeko n'abakyerabiddeko n'agaabwe era ng'omu ku bo bw'ati bw'agambye. Amos, wawulidde ekituuse ku MTN Daily Voice Bando? N'olwekyo okwegatta ku bannayuganda abalala abanyumirwa bando zino nyiga *1 *2 oba kozesa My MTN app. Sigala ku mukutu okumanya ebirungi ebirala okuva mu MTN. We believe in our people. We believe in their health, their wealth, their dreams, their businesses, and their future. This is why we believe in sustainability and through the pillars of social impact, the economy, financial inclusion, a greener future, youth centricity, diversity, and women. We intend to make progress and impact lives positively at all levels. Through our business incubator, SACCO initiative, Stanbic graduate program, participation in Taso Butonde and running out of trees, Stanbic for Her, and National Schools Championship, we as Stanbic Uganda remain committed to the growth and development of all. We believe in Uganda. Explore, enjoy, and dance to the latest content, beats, and kawozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find Afro Mobile, download it straight to your phone, and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now. Ate mu mawulire gaffe agawolokoso MTN erongosezza mu bando zaayo eza buli lunaku kati osobola okuba ku mikutu gyonna ku muwendo gwe gumu. Twogeddeko n'abakyerabiddeko n'agaabwe era ng'omu ku bo bw'ati bw'agambye. Amos, wawulidde ekituuse ku MTN Daily Voice Bando? N'olwekyo okwegatta ku bannayuganda abalala abanyumirwa bando zino nyiga *1 *2 oba kozesa My MTN app. Sigala ku mukutu okumanya ebirungi ebirala okuva mu MTN. Pivot Pay bw'ofuna akukwatirako naawe nyweza okole ijja ne wumula nga totataaganyiziddwa. Pivot Pay ekwataganye n'abantu abatuufu oyimirizeewo empagi y'obusiraamu eya hijja. Waliwo abaggwamu essuubi nga balowooza nti hijja y'abamanyi bokka mpozzi n'abafumba abeesobola. Pivot Pay n'ekugamba nti bw'eseevinga nabo kisobokera ddala. Teweenyooma gw'omukyala w'akatale, maama kaduuka, omulimi, omulunzi, omukyala w'awaka, abavubuka, abaana b'amasomero, osobulira ddala okukola hijja ne wumula. Tandika olwaleero okuseevinga ne Pivot Pay. Osobola $5,000 seevinga ne Pivot Pay leero. Wulira ekyenjawulo era ekisufu. Bw'osonda ssente za hijja ne wumula ne Pivot Pay ne ziggwayo mu budde, bakuwa omukandala gwa $100 kiramba beddu. Awo olugendo ne lukuwoomera. Enkola nnyangu, genda ku Google Play Store odownloadinge app ya Pivot Pay otandikirewo okuseevinga nabo. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu eno 0200-83-88-88. Pivot Pay erungamizibwa Bank of Uganda. Pivot Pay eriwo ku lulu. Better steady, be better. Tokkirizibwa kugabana piini oba password oba code eva mu banka n'omuntu omulala yenna. Bw'obanga oyagala obuyambi bwonna oba otuukirira banka naye togabana na bintu ebyo bikwatagana naawe ne banka yo n'omuntu omulala yenna. Kabeere
mumanyi oba tomumanyi oba kabeere wa famire oba si wa famire. So beera mwegendereza nnyo, beera steady, be better. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Equity, Uganda Bankers Association, Post Bank, United Media, Stanbic Bank, and MTN Momo. wobalire ddala yonna gyoli gyosinzira okulabika nti otulaba ku Salamu TV wonna wooli wosinzira okulabika nti otulaba kkiriza twongere okulabika nti mukwano gwe tuyingira mu nsonga amawulire gafulumya olunaku luno olwaleero nga pulezidenti w'eggwanga lya America Washington DC bamuyita Joe Biden amaze okulabika nti atuuse mu kibuga London ggwanga lya Bungereza. Ensonga ezimu ku ezo ezongedde okulabika nga zimutute musajja mukulu ono muzeeyi wakazi, songa nno ziwerera ddala. Ezimu ku ezo mukwano gwange ezisuubirwa kwe kwongera okulabika nti ddala kituufu asisinkana prime minister w'eggwanga erya Bungereza Rishi Sunak babeeka ensonga ez'omunda ze basobola okulabika nti bakubaganyako ebirowoozo. Then era mu ngeri emu okusinkana King Charles mukwano gwange gwe mulungi atulaba. Then n'okwogerezeganya ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lya Ukraine ku kikwatagana ku kiyitibwa cluster bombs. Omulungi atulaba ku Salamu TV awo pulezidenti w'eggwanga lya America abadde amaze okulabika nti atuuse munda mu ggwanga lya Bungereza era asobodde okulabika nti asinkanye prime minister w'eggwanga erya Bungereza Rishi Sunak ne babaako ensonga ez'omunda ziboogerezeganya. Amawulire gafuluma ku lunaku mukwano gwange lwali lwa mukaaga lwali lwa kutaano nga gategeeza nti pulezidenti w'eggwanga lya America yasazeewo okulabika nti asindika cluster bombs. Cluster bombs zino mukwano gwange za bulabe tugenda kubanga mukwano gwange tubitegerera ddala gwe mulungi atulaba ku Salamu TV. Abasajja bamanyiddwa nga America bagamba ku kusinziira ku nteekateeka zonna ezibadde zongera okulabika nti zikolebwa naddala pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine amasajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky ebintu nga temitambulira bulungi naddala ku kikwatagana ku byokulwanyisa nti ebyokulwanyisa bingi ebibadde bimuweddeko nabwe kito America yali yagamba twetaaga kulabika nti tumuwa ebyokulwanyisa ebimanyiddwa nga cluster bombs. Cluster bombs za bulabe nti cluster bomb emu wabagisindise mukwano gwange evaamu particles wabula particles zino buli particle weebeegudde abantu ababa bali mu kitundu ekyo mukwano gwange bonna baba bagenda kufa nti okusika obusikumukka oguvudde mu cluster bombs kansa kukwatirawo oba oteekeddwa okulabika nti ojja kufuna kansa ate era nasina ekyo kyokka n'okulabika nti mukwano gwange ofa. So kati ku mawulire agongera okulabika nti gajja amawanga agegate mu mawanga aga NATO n'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya agasoma mu mawanga 123 gaagaana okulabika nti gaddamu okukozesa kye tuyita cluster bombs. Kati America yazisindise munda mu ggwanga lya Ukraine. Zelensky asobola okulabika nti azeeyambisa mu kulwanagana mu lutalo olugenda mu maaso. Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza agamba sigezaako okulabika nti nnenya pulezidenti w'eggwanga erya America okumukunyakunya lwaki yakozeseza cluster bombs wabula yeebuziza kwani. Rishi Sunak agamba nti yeebuziza kwani n'eggwanga erya Canada ne ligamba bannange n'eggwanga erya Netherland twagaana okulabika nti wabawo eggwanga lyonna erikozesa cluster bombs lwaki America yeesobozedde okulabika nti ddala esindika cluster bombs munda mu ggwanga lino erya Ukraine. Mu byokulwanyisa byonna America byerina ddala cluster bombs zasaanidde okulabika nti akozesa kakati no munnange ezimu ku lugendo lwatandise okulabika nti atambula gwe kugenda munda mu ggwanga erya Bungereza naye ng'ekiwejjowejjo kyonna enteekateeka zikoleddwa nti omukulembeze w'eggwanga lya America n'amawanga agegate mu mukago ogwa NATO bagenda sinkana mu ggwanga lya Lithuania lunaku lugenda kubeera lwanca olutalo olugenda okutuula ng'ennaku z'omwezi 11 n'ennaku z'omwezi 12. Pulezidenti w'eggwanga lya America, Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza, Prime Minister n'abakulembeze b'amawanga amalala agegate mu mukago ogwa NATO bagenda kusinkana munda mu ggwanga lya Lithuania boogerezeganye ku nsonga y'amawanga ga NATO n'eggwanga erya Ukraine. Era mu lugendo olwo
president w'eggwanga lya America nga bw'omulaba olunaku olwali asobodde okulabika nti asinkanye King Charles guno gwe mulundi ogusookedde ddala bukyanga president w'eggwanga lya America agenda mu ggwanga lino erya Bungereza nga kabaka queen oyo nga king nga yaliko mukwano gwa King Charles jukira nti bamutikira okubeera nti kati ye king w'ensi eno yonna mukwano gwange naye munnange omukulembeze w'eggwanga lya America tiyaliwo ku mukolo ogwo kati olunaku luno olwaleero asobodde okulabika nti amukyalidde kyekiro omuganda kyatera okugamba nti okasuka ejjinja limu ne likuba ebinyonyi bibiri nti agenza mu ggwanga erya Bungereza n'asobola okusinkana King Charles then asinkana ne prime minister w'eggwanga erya Bungereza Rishi Sunak babeeko ensonga ez'omunda ze boogerezeganya era kitegeeza nti ebyafaayo byongedde okulabika nti bikoleddwa olunaku luno olwaleero eyo nno gy'agenda okuva olunaku luno olwaleero asobole okulabika nti agenda munda mu ggwanga erya Netherland mu ggwanga erya Lithuania basobole okulabika nti batuula okwongera okubaganya ebirowoozo n'okutema empendo okulaba eggwanga erya Ukraine ddala kituufu lisobola okufuuka memba w'amawanga ga NATO n'okutunula security wise ebyokulwanyisa ebisobodde okulabika nti weereddwayo munda mu ggwanga erya Ukraine ddala kituufu Zelensky asobodde okulabika nti abikozeseza bulungi oba nedda so kati tulindira tulabe n'onteekateeka zonna ezongera okulabika nti zokolebwa ono asobola okulabika nti agattibwa atya okufuuka memba w'amawanga ga NATO naye ng'ekiri ku mimwa gy'abamu ku mawanga ga NATO z'ensonga ezikwatagana mukwano gwange ezikwatagana ku America okusindika cluster bombs ezaganibwa amawanga gonna nti cluster bomb toteekeddwa kulabika ng'ogisindika ya bulabe bw'ogisindika mu kyalo gamba nga mw'ogisindika mu kibuga nga Kampala abantu bonna abali mu kibuga ky'e Kampala kasita basika ku mukka ogwo buterevu bulambalamba ate kitwala ebbanga ddene omuntu okulabika nti omukka ogwo gujja kulabika nti guggwawo nti kapatiko kamu webakasindise ne kagwa wansi bwe kagwa wansi bwe kati katandika okusaasaana nga bw'olaba omukka guno ogwa tiya gas nti akacupa ako olaba kamu bwe bakasuula bwe kati bonna baba bali mu kitundu awo batandika okutegeera nti abange wano wabaddewo tiya gas kati engeri gy'osikamu tiya gas bw'onuusa omukka ogwo ne gukuyingira munda ofuna obulwadde obwa kansa then n'ekirala otandika okulabika nti amawugwe gononeka n'okufa n'ofa mu bbanga ttono kati America egamba nti Russia okuwangula olutalo olwa Ukraine kyabulabe nnyo okusinga okosa cluster bombs zino abantu babulijjo okufa kategemola gongera okulabika nti gajja mazito president w'eggwanga lya America abamu bagamba si yakoze si kituufu okulabika nti yasazeewo okulabika nti akosa cluster bombs ezaganibwa mu lutalo saagala kukozesa kiri eky'Abannayuganda kyebagaa nti wa poliisi okulemererwa artist ayonoona saagalaga nti America okulemerera artist esindika cluster bombs munda mu ggwanga lya Ukraine nti bwebuuza mu byokulwanyisa America byerina ne tekinologiya yonna basaze okukozesa cluster bombs omukka ogw'obutwa abantu ba bulijjo be balugenderamu kiro omuganda kyagamba nti enjovu ebbiri we ziriwaanira obusubi bwe bulugenderamu bannansi b'eggwanga lya Ukraine wadde yeevuddeyo neetegeeza nega nti ffe temuka tetugenda gukuba cluster bombs tetugenda zikuba mu bantu ba bulijjo wobuzi bagenda zikuba mu nsolo baba bajja zikuba mu bannansi b'eggwanga erya Russia ompulirire so katulinde tulabe ebinaava mu lugendo olwo olwa president w'eggwanga erya America okugenda munda mu ggwanga erya Lithuania tukirindira tulabe enteekateeka zonna ezinayongera okulabika nti mukwano gwange ziveeyo okkirize sobole okulabika nti nkujjayo eyo munda mu ggwanga erya Bungereza tugende buterevu bulambalamba munda mu ggwanga erya Russia artist weeks nga 2 oba 3 emabega amule gabadde gayongera okulabika nti gajja nga gategeeza nti akulira private military company amanyiddwa nga Yevgeny Prigozhin asobodde okulabika nti olunaku olwaleero asinkanye Vladimir Putin president w'eggwanga era Russia omulungi atulabako Salamu TV mbadde nzijambira mbikuwa nenkutegeeza negamba nti kulwali lunaku lwa 6 weeks nga 2 emabega akulira akabinja ka Wagner group bamuyita Yevgeny Prigozhin yasobola okulabika nti mukwano gwange n'amajege oba ne ttiimu ye neerumba mu kibuga ekimanyiddwa nga Moscow baali bamaze okulabika nti bawambye ebyalo 2 oba tubiyite ebibuga 2 n'okulabika nti balina ennyonyi gye bakuba ey'eggwanga erya Russia bano ne batandika okukiibakiiba okuyingira mu kibuga ekimanyiddwa nga Moscow okwagala okulabika bawamba gavumenti ya Vladimir Putin amawulire ne gongera okulabika nti gajja bano baba banaatera okulabika nti bayingira mu kibuga ekimanyiddwa nga Moscow
laba enteekateeka bwe zikolebwa akasimu ne kakubibwa okuva munda mu ggwanga erya Belarusi eri pulezidenti amanyiddwa nga Alexander Lukashenko. Amawulire nga gongedde okulabika nti gafuluma nga gategeeza ng'ono bamuga nti nonti naawo sobola okulabika nti amajjo gazaayo emabega gaddeyo mu barracks gwe jangu wano munda mu ggwanga erya Belarusi tubeeko bye tusobola okulabika nga twogerezeganya. Weeks nga ziizo nga bbiri ziise emabega oyo gw'olaba bamuyita Yevgeny Prigozhin yasobola okulabika nti agenda munda mu ggwanga erya Belarusi. Musajja mugagga Yevgeny, musajja mugagga naye yasobola okusinkana pulezidenti w'eggwanga erya Belarusi amanyiddwa nga Alexander Lukashenko. Ne babaako ensonga ezimu ez'omunda ze boogerezeganya. Wabula wiiki ewedde gitukubya amabega yayongera okulabika nga ategeeza nti abange Yevgeny ene waffe avuddeyo munda mu ggwanga erya Belarusi era ne bwe kityo tetumulina. Mmwe mwenna babadde bongera okulabika nti bamubuuza bannange tubakakasa omusajja eno asobodde okulabika nti avuddeyo akuumyewo munda mu ggwanga erya Russia. Amawulire getwongera okuba nga tufuna olunaku luno olwaleero Yevgeny Prigozhin asobodde okulabika nti asinkanye Vladimir Putin wabula tabadde yekka abadde n'abamu ku bapiiganaje be abasobodde okulabika nti mukwano gwange bamutuukiridde. Gurupu eno it's a private military company y'Abacuba. Mukwano gwange Putin yali abawa omulimu yabawa contract naye mu kugamba nti tabaddiza contract ebintu ne byongera okulabika nga byonooneka. Yevgeny oyo gw'olaba mukwano gwange omusajja oyo gw'olaba omuzungu oyo yasalawo okulabika nga agamba nti alina obutakkaanya ne musajja mukulu amanyiddwa nga Shoigu defense minister w'eggwanga erya Russia. Wabula amuliro getwongera okuba nga tofuna Putin abadde abatunuulidde era nga abeetegereza buli omu okwongera okulabika nga yennyonnyerako. Akaseera bwe katuusa aka Yevgeny Prigozhin asobodde okulabika nti mukwano gwange annyonnyera Putin n'amugamba amazima gali bwe gati musajja mukulu Vladimir Putin tukukkiririzaamu era tetukulinaako buzibu obuzibu twabulina eri musajja wo amanyiddwa nga Shoigu. Nabwe kityo ati mu nteeseganya zonna ezigenze mu maaso bano baali balumbanga ennaku z'omwezi 23 omwezi gwali gwa mukaaga 2023 omwezi guno gwe tukubye amabega okwagala okulabika nti balumba eggwanga erya Russia. Putin n'asirika ebyokwerinda by'eggwanga erya Russia ne byonna ne basirika naye paka olunaku luno olwaleero omusajja mukulu asobodde okulabika nga yejjeeyo gy'abadde yeekwese n'asinkana Vladimir Putin ne babaako ensonga ez'omunda ze basobodde okulabika nti boogerezeganyizza era amuliro getwongera okulabanga nga tufuna okuva munda mu ggwanga erya Russia. Gategeeza nti Vladimir Putin agambye n'ategeeza naga nti oke kale bamubanga musazeewo okulabika nti mujja twataaga kulabika nga tutegeera kiki ekyali emabega nnyonnyola buzibu bwali buvaawa ABCD so kati betulindira tulabe ebimu ku bibala ebinayongera okulabika nti bivuga eyo. Bagambye nti affe tetulina buzibu eri Vladimir Putin wabula musajja we amanyiddwa nga Shoigu yaliko munnange ebizibu byonna ebyongera okulabika nti mukwano gwange biveeyo eri gwe mulungi atulaba wano ku Salamu TV. Kati tulindira tulabe ebinayongera okulabika nti mukwano gwange bijja ddala kituufu bano Putin anaabongera contract okugenda mu maaso n'okubanga balumba mu ggwanga erya Ukraine oba agenda kulabika nti akyusaamuko agambye nti bano siddamu kuba contract abaffe yaana abasigala akyali safe oba nedda betujja okwongera okulabika nga tukuleetera eri gwe ali naffe ku Salamu TV olw'okuba nti ngalina gali wano gatutoogana nga bukolwa bwengasaka bwengasengejja twagateeseteese nga tulina gwe mbirowoozo kkiriza eyo nsobole okulabika nti nkujjayo twongere okubanga ate mukwano gwange tugaziira nno ddala. Amawulire gongedde okulabika nti gafulumya olunaku luno olwaleero nga gategeeza nti amawanga ga NATO North Atlantic Treaty Organization nga getegekera okulabika nti gagenda kutuula mu ggwanga erya Lithuania. Getongera okubanga tufuna gategeeza President w'eggwanga erya Munich agambye kano si ke kadde Ukraine okwegatta efuuke member wa NATO. Bannange tukkiriziganye tugaane agamu ku mateeka gaffe article number 5 agamu ku mateeka agatufuga gagamba member yenna ayagala okulabika nga atwegattako ng'alina embeera ebizingeeko ebintu tebiteredde tateekeddwa kulabika nga atwegattako. Kati eggwanga erya Ukraine kituufu lyagala okulabika nga lyegatta okufuuka member wa NATO North Atlantic Treaty Organization naye kirabika nga si kyekituufu. Christopher omu ku abo abapulezidenti w'eggwanga erya Munich agambye bannange tukkiriziganye tuganye tutandika okutunuulira military block yaffe nga bweri
tetuteekeddwa kukkiriza memba ali mu conflict kati gamba nga eggwanga erya Ukraine liri mu bukuubagano oba liri mu lutalo n'eggwanga erya Russia kitegeeza nti oyo memba tuba tugenda kusaliriza obumu ku bukwakkulizo obutwongera okulabika nga tutunuulira memba tateekeddwa kulabika nti ali mu lutalo kati Ukraine teteekeddwa kulabika nga etwegattako efuuke memba lwadde musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky yasaba dda okulabika nti afuuka memba wa NATO naye si ke kaseera okusobola okulabika nga tumukkiriza afuuke memba w'amawanga gano aga NATO olw'ensonga okujjako tulindirire tulabe olutalo butya lwe lunayongera okulabika nti mukwano gwange lukomekkerezebwa olwo nno lwe tujja okulaanika okulabika nga tulowoozaako tulabe ono afuusa atya okubeera memba w'amawanga gano aga NATO omusajja amanyiddwa ng'Omujamani agamba nti kituufu kyekyo okufuuka memba oteekeddwa kusooka kulabika nti embeera gy'olimu ddala kituufu nga nnungi naye kati bwe tutunuulira situation embeera nga bweri munda mu ggwanga ya Ukraine Zelensky tateekeddwa kulabika nga atwegattako nabwe ekyo baga nti article number 5 egamba North Atlantic Treaty Organization eteekeddwa okuba nga etunuulidde memba ayagala okutwegattako embeera gy'alimu kati essaawa eno Ukraine tesobola kufuuka memba wabula boogera ebyo byonna omusajja amanyiddwa ng'Omurasha afulumya olunaku olwaleero n'abagamba tekabatanda singa bukya ku makya eggwanga erya Ukraine ne mulifuula memba w'amawanga ga NATO lwe mujja okutegeera nti okufumba si kwota kati amagamu ku mawanga gagamba nti bannange nti kijja kuba kyongedde okubanga kyoleka lwatu nti eggwanga erya Ukraine libwe nga lyegasse kufuuka memba olwo amawanga ga NATO tuba twolekezza obwenyi n'omusajja amanyiddwa ng'Omurasha kiba kitegeeza tuba tuli mu lutalo butereevu bulambalamba kitwewala enkya n'eggulo tetwagala kwambalagana n'omusajja amanyiddwa nga Putin kiki kubanga tuba twongedde okulabika nti wabaawo amateeka ge tuba tumenye kakati ge tulindira tulabe Zelensky asuubira olunaku olw'enkya okujja okwegatta ku mawanga ago okubaganya ebirowoozo nga naye waali si memba naye asuubira okulabika nti ajja kubeera olunaku lw'enkya insha Allah singa Allah n'abakkiriza erigwo mulungi atulaba wano ku Salaamu TV bwe nkujjayo keeyo katono njagala kulabika nti era twetololerawo amawulire gongedde okulabika nti gafulemu pulezidenti w'eggwanga lya America ayongedde okuteekawo akazito eri eggwanga erya Turkey pulezidenti w'eggwanga erya Turkey Recep Tayyip Erdogan asobole okulabika nti amukkiriza olunaku atisita olw'enkya akkiriza eggwanga lino erya Sweden lisobole okwegatta lifuuke memba wa NATO jjukira bulungi eggwanga erya Finland lyo lyamala dde okwegatta gwali mwezi gwa kuna eggwanga erya Finland kitegeeza guno gwe mulundi ogugenda osookera ddala okwegatta okufuuka memba wa NATO okulabika nga nalyo lituula mu mawanga ago agasoba mu mawanga agasoba mu 28 oba 29 kati eggwanga erya Sweden ly'eggwanga eritannaba kulabika nga lyegattako okufuuka memba wa NATO kati omusajja amanyiddwa ng'Omumerika ayongedde okulabika nti ataddewo akazito eri eggwanga erya Turkey esobole okulabika nti ekkiriza expansion y'amawanga gano aga NATO era pulezidenti w'eggwanga erya Turkey oyo gw'olaba naye ali mu kattu kiki waliwo okumunyigiriza okugenda mu maaso jjukira nti eggwanga eryo erya Turkey lyagala okufuuka memba w'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya bamugana dda Turkey eri wakati w'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya mu makkati naye si memba w'amawanga ga NATO mawanga ga lukalu lwa Bulaaya kakati amawulire bamuteze akanyeebwa nti kkiriza eggwanga erya Sweden lifuuke memba wa NATO jjukira eggwanga erya Sweden lyakuuca Quran musajja mukulu n'anyiiga naga nti nze omusiraamu nzikiriza eggwanga eryayokyeza Quran eggwanga eriwagira abayeekera ABCD ndifuule memba n'agaana kakati amawanga gonna singa gaba nga memba omu agaanyi kitegeeza oba tosobola kufuuka memba kati olunaku luno olwaleero omusajja amanyiddwa ng'Omutake ali kazito katya bamugamba kkiriza Sweden efuuke memba w'amawanga ga NATO then naawe tukusobozese osobole okulabika nti ofuuka memba w'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya kyokka nga ate Recep Tayyip Erdogan ayagala okufuuka memba w'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya kati ali awo mu katwawo bamugamba kkiriza nejjukira akasimu kavuze dda okuva munda mu ggwanga erya Russia Vladimir Putin amugamba jamani tondya mu lukwe Putin mukwano gwa Turkey amugamba tokkiriza Sweden kufuuka memba wa NATO amugamba nti jamani njagala amawanga ga lukalu lwa Bulaaya gano omukago guno ngwetaaga baali bamugana dda kati ali mu kasumbuusa ako okugezaako okulabika nti jjukira Sweden bwe yegatta nefuuka memba wa NATO era omukisa guba gwongedde okulabika nti guba munene nti amawanga ga NATO gaba gagaziye gaba gwongedde okulabika nti geetoolodde omusajja amanyiddwa ng'Omurasha so kati embeera bwetu bweri tulindira tulabe amawulire ganaafuluma olunaku luno olwaleero Zelensky yali yavaayo dda n'agenda munda mu ggwanga erya Turkey n'asinkana musajja mukulu amanyiddwa nga
Rasipo type N1 n'amwogerezeganya namugamba nti kkiriza nfuuke memba w'amawanga ga NATO era amawulire ne gajja nga gategeeza nti pulezidenti wa ggwanga era Turkey Rasipo type N1 agamba nti bannange kituufu Turkey Ukraine tugisobozese yegatte fuuke memba wa NATO oyo gwolaba Jens Stoltenberg yasindikibwa dda munda mu ggwanga era Turkey asobole okwogerezeganya ne pulezidenti wa ggwanga era Turkey ku nsonga z'eggwanga erya Sudan ne ku nsonga z'eggwanga erya Ukraine asobole okulabika nti akkiriza kakati awo tulindira tulabe musajja mukulu pulezidenti w'eggwanga erya Turkey kino agenda kukikola atya ebinayongera okulabika nti biveeyo betujja okubanga mukwano gwange tukuleetera erigwa mulungi atulaba ku Salamu TV bokkiriza ne tutambula ffenna ne munno n'omutima ekologa nti owange ku Salamu TV amule gabeerawo wallahi tugakuwa nga tetwekubidde betugasaka betugasengejja betugakuwa n'otegeera ensi bweyongedde okulabika nti etambudde kati amawanga ago nga gakyongera okulabika nti gakoma gatema empendo okulaba Ukraine yegasse etya okufuuka memba wa NATO mu lutalo olugenda mu maaso amuli getongera okubanga tufuna amawanga ga NATO n'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya gasapurayinze ebyokulwanyisa omulezi tanka ABCD mukwano gwange tanka ezisingiddwa obungi zookeddwa olunaku luno olwaleero omusajja amanyiddwa ng'omurasha atandise okwegezesaamu njagala kulabika nti mukwano gwange kutwala mu kwegezesaamu kuno omusajja amanyiddwa nga munnange omurasha ezimu ku ezo tanka zasobodde okulabika nti asaba ku lunaku luno olwaleero kwe kwongera okulabika nti yeekuumira mu lutalo luno ezimu ku zitanka mukwano gwange zijjiddwayo zezo tanka z'olaba emanyiddwa nga T90 kabi mukwano gwange omurasha agamba nti nedda twetaaga kwongera okulabika nga twegezesaamuko tulabe embeera singa eba eyongedde okulabika nti enooneka tuyinza kulabika nti mukwano gwange tukola tutyo emirimu defense minister y'eggwanga era Russia egambye batandise okulabika nti mukwano gwange beegezesaamu T90 tanka mukwano gwange nzibu omusajja omurasha agambye defense minister y'eggwanga era Russia egambye nti twagadde okulabika ng'eno tugireeta leero mu drills mu kwegezesaamu kuno tusobole okulabika nga tulaba bwe tusobodde okulabika nga tuyimiridde T90 era batutegeeza abasajja bano bamaze ebbanga ddene lya training emalira ddala ennaku 38 kati bagambye twetaaga kulabika nga tulaba T90 tanks ziyinza kulabika nti mukwano gwange zikola zitya tanka emu ey'omusajja amanyiddwa ng'omurasha eyo gy'olaba bagiyita T90 tanka osobola okulabika nti ekuba kyekwase kyonna mu kilometers 15,000 kilometers 15,000 wansi ku ttaka waggulu mu bwengula nti esobola okuwanulayo ennyonyi gy'oli nti yagiwaniseeyo esobola okulabika nti ekukuba mu range ya kilometers 15,000 ye tanka y'omusajja amanyiddwa nga munnange omurasha agyalese mu ddwaniro olunaku luno olwaleero wakati mu kwongera okulabika nti mukwano gwange yeegezesaamu ku kusinziira ku muligo gwetwongera okuba nga tufuna bamaze okuteekateeka babayite ba volunteers abagamba ffe weetuli okwagala okulabika nga tuyambako eggwanga era Russia mu lutalo nga bwe lugenda mu maaso kakati no munnange bateeseteesewo emitwalo 5,200 abaana we bali abo ba volunteer baagala okulabika nti balumba ku kusinziira ku musajja amanyiddwa ng'omurasha agambye ateeseteese amagye emitwalo 11 weegali awo gateevunyanga mu nnyenda kugumba kati kwekwegezesaamu ako omusajja omurasha akwatandise okulabika nti mukwano gwange yeegezesaamu agamba omulabe temwagala kumuwa gapu omulabe tetwagala kumuwa gapu tanka ezimu ku ezo omusajja amanyiddwa ng'omurasha zamaze okuteekateeka tanka 24 ziri mu kugezesaamu wakati mu kulaba tuyimiridde tutya mu maanyi ag'amagye era batutegeeza nti at least okuva mu mwezi ogwa September omwaka ogwaggwa abasajja abamanyiddwa nga abarasha bateeseteesewo emitwalo 30 gali ku reserve emitwalo 30 gali ku reserve just kulindya bulindirizi kyonna ekinaba kyongedde okulabika nga mukwano gwange kize maanyi ga musajja murasha ayongedde okulabika nga yeegezesaamu alabe kyonna ani aluleeta gemaanyi ago ag'omusajja amanyiddwa ng'omurasha erigwa mulungi atulaba wano ku Salamu TV amazima gali bwe gati sisobola gaza okusinga ku wano okujjako okwagaliza ekiro ekirungi awo nno tuba tutandika batandise programu bingi byoba ogenda okulabika nti otegeera mu wiiki namba okuva ku lunaku olwaleero lwe Monday paka ku lunaku lubeera lwakuna okategedde kuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 paka ku ssaawa zizi ne buli eddakiika 2 okuwera ssaawa 3 ez'ekyo kyonnaku olwa nebaza ttiimu ennene muganda wange muntu abadde wano ku kamera Sibo Hassan abadde wali eri mu kutematema ebifaananyi ebyo ate muganda wange Akram ali mu control room okulabika nti buli kimu kyonna okifunira ddala bulungi obadde mulabi mulungi okuva gye natandikidde paka katusinkane olundi bwana bakkiriza lw'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akum.
eno.